butandaba nti ono yalina okuba mu parliament n'ono yalina okuba mu kifo kino eggwanga ne balitutwala ne liba lyabwe buli kyabugagga kyabwe n'ebifo abantu bye twalisuubidde nti mutuwadde omukisa abantu batulonde nabyo nga bibaluma ng'oli abeera eri n'akulukusa amabuziga Wayizi Lutamaguze member of parliament please era ngenda ku malaalo ga jjajja wange historical number 3 Dr. Jaka Luyombya ne jjajja wange muwanguze ekikandwa wali ewali olusozi walusi ekikyusa bagaye nti bane tuzza okubalimako naye mwatukola bubi nnyo bantu mmwe tuzza okubalimako naye mwatukola bubi nnyo embeera gye mwatulekera abasajja bano kuba buli kamu bakeetaaga Honorable Lutamaguze, will you miss the 12th parliament? No, there is nothing which you can miss in politics of Uganda. No, ngamba parliament. No, that is politics. Kakati kubanga I'm imagining parliament ejjanga toliimu n'afaana n'etya. No, kakati Yezu yabagamba musooke mwekabire n'abaana bammwe. Ekisooka abaliwo bazimba Bwakabaka. Ekyokubiri bo bakimanyi nti buli kiri mu Uganda kyabwe. N'ebifo bye twesimba muno gaba abasajja kambaleko babuli kimu bakitutte ffe tebakyatuwa mirimu basooka kubuuza olinawo godfather noga kanzire ye waffe nesimbewo kuba abasajja gye balwanira n'akafone kamuluma ng'omulaba emisuwa gimulike mundu bazitadde wali akafaako tukeetaaga kakati nze mbeere mu parliament. It doesn't matter ne bwe guba gumu ffe twagamba nakubuulirako wano otera okunkyaza oli musajja musiraamu fe ngaba katuliki tutera okujjukira omusajja oli Mungereza yafiirwa buli kimu n'agamba it is well with my soul. Tekitegeeza nti yali talaba byayitamu. Kakati gwe mu parliament nga bw'olaba efaanana ng'oggyeko omusaala kyolaba ennyo ekiri awo ng'oggyeko omusaala kuba omuntu abeerayo eri ne bakugamba bakusasula omusaala n'alawo ensi kyo gwe kiki kyolaba ekiri awo. Omubaka wo wa parliament kangambe nga Lutamaguzi ekyenjawulo ennyo nti omubaka waffe bw'abeera yeeno kubanga ffe twogera ati kati nkugambye eri mu buwambe mwena muli mu buwambe gwe kibayiti nawe oli mu buwambe naye gwe Katikkiro w'ekkomera agamba nze Katikkiro wano waliwo kitegeddeko nti ne Katikkiro w'ekkomera abamusibe naye bamuwa ne ku kapikipiki n'agenda ku dduuka aleetera afende sigala gwe Katikkiro w'ekkomera tokimanyi nti nawe oli muwambe. So ne parliament decisions zamwe zitaba respected ne balonda ba sycophants the sycophants of the regime nga bebawe ebifo powers because you are supposed to glorify them hore mukama waffe yatwala ensi yaffe and even some of you ne mugenda ne mutandika abo tobogera kuba kitalo nnyo eggwanga lyabwe onobeerawo ng'oli mulamu and they using resources. Yes, abasajja babeera wali n'abakazi mu parliament bakeera wa Museveni ole taata mukulya nze ebyo sibisobola era bwe twayimiriranga ole tumugamba nti wa just a human being like kati parliament etayina mugaso nga bw'ogamba obadde okolayo anti kati nze omu ku babadde batereeza busanga ennyumba egudde ng'omuzimbi otereeza tubadde tutereeza tubagamba mwe mukkiriza obwakabaka bubeewo mubeere busanyuse nga toyiseemu nogati after all teri kiriyo nsanyuka biki kubanga nange mbadde nwana tulwanisa angles ez'enjawulo omusajja n'aleeta nga kati gano amateeka ge baleeta ge bagenda otuleta mu parliament ebeeronda president mbusimanyi bino babyetwe nga tubabuuza mwe muli bakika ki n'obeera 40 years in power nga you are not satisfied buli lukya nga buli kamu okeetaaga. Waliwo okuliza message wano Honorable Lutamaguzi ngali mu mbeera nnungi bw'osinziira ne bwe twamulaba lulinga akalulu kaakaggwa ate akalulu kaali alhamdulillah waffe jjajja wange musiraamu oyo waawe ebukoto jjajja wange Sekitya Sekimwanyi abaana be basiraamu efe bwe boogera ebirungi wali ogamba alhamdulillah kakati nkugamba nti sijja kwekubagiza abamu mutwagala tukaaba oli najja n'atwala buli kimu n'obalaba ate kuba bw'obeera mu nsi nga kati gwe bobuuza mu parliament mukolayo ki bw'obeera mu nsi ng'olina abantu abatamatira
buli kino bakyetaaga kiri bakyetaaga kino bakyetaaga ekindi bakyetaaga kana akabanja bakyetaaga golodi waabwe ennyanja yaabwe ekibuga kyabwe ebyalo byabwe ne sente za parliament ate mulina okuba you are supposed to be extremely careful obuyayo obuli mu gavumenti eno n'ekyapa kya parliament kiyinza okwewa manerenda tunasigala nga tukulaba eno mu media nga bw'obadde gwe kati tondaba ngamba nga omaze okuva mu parliament omanye ebiseera ebisinga mwe mugenda n'olowooza nti ekindeeta wano lwakuba ndi mu parliament amwe Ugandan era effe ekisinga okutuluma nti Uganda terina kiddako bano balina ekiddako kubanga ensi bagifuula kyabugagga kyabwe as a company naye gwe tolina naawe kiddako gw'okimanyi nti omwana gw'ozadde olwaleero agenda kufuuka muddu mu nsi ye Rahuma agenda kusanga sisimu gye baateeka abasajja bakoze wano obwakabaka bwabwe tukomewo wano look at this honorable Tamaguzi because bw'oga nti parliament ombuuza parliament yo nga bw'ogiraba ekibeerozo erina kyamaanyi kyesobola okuba nga ekola then why do we keep voting people mbu babaka okubasindika mu parliament gy'oga terina makulu ekyokubiri nali naawe wano ekirungi era kyennebaza Katonda nti mpangaddemuuko naawe n'ogamba parliament eyo ndaawe kyogamba entendaawe terina mugaso wannyini waayo kyogamba entendaawe eri completely terina mugaso no nze tundi mulimi naawe nkulaba oyitawo entendaawe tebana mugaso but then you're contradicting antuwuliriza n'essaawa enfu etuukako ekiseera n'ekola ki n'ebala ebituufu n'essaawa eba yafa kakati gwe are you proud with the kind of parliament you have nga bonna bakeera mu state house ne bavunnama n'atalina makulu naye ne bamuvunnamira bonna bakeera wali igwe a small group of people ne yeddiza ensi yamwe nga n'institution zonna tezikya nti kati nkugambe yenza omu ku batono ababagamba nti sibalaba muke mugenda kukyusa ggwanga kakati nina amawulire gy'oli seba mawulire malungi parliament eno mwoli abakubiriza baayo speaker ne deputy as we speak NRM sec ne ssentebe w'ekibiina Mwami Museveni babawanze kudde eddusu byanyambe muki bagende mu maaso ekyo kiyamba kiba na Uganda ekyo kiyambira Uganda abonaabona atanasasula fees makuba agaafa gwe bagoba ku nnyanja gwe bagoba ne mu kibuga nti waliwo akabinja akalowooza nti omunaku talina kuba mu kibuga bikiyambe ki abo banyambe ki abakubiriza owewaffe nakaseko oba owennakifuma oba owe Kampala okulonda mukyalani Tamongo ne Taibwa bituyambe ki biyamba bali because balina ekintu kyabwe kye bazimbye nti eggwanga bufuuse bwa kabaka bwabwe obadde mu parliament why am asking because obadde under them nga bakama abo kyalamu nga mukama mu parliament Mwami Taibwa nga mukama mu parliament engeri gye mukama wange ku lw'etteeka naye mu bikolwa si mukama wange ku tteeka limugamba naye ebikolwa ebyange bigamba nti Uganda belongs to all of us naye bo balowooza nti Uganda is the property of mu parliament neye 11 now that sec ne ssentebe w'ekibiina babawanzeeko eddusu emikisa mingi seeke yaani era erimu baani ne ssentebe w'ekibiina yaani we are looking at a broader picture Uganda bali kakundi kasustaininga kintu kyabwe goloza Museveni bw'avaawo bano basobola okubeerawo era na bano gyemirandira gye gyakozesa gino emirandira ze batapuluutu be okutuukiriza ebigendwa kati kwabo waliwo asobola okulemesa ekintu kyonna Museveni kyagala mu parliament just look at them oleme kwefuula nti ono Musama yavudde Irani najja wano kwabo nga b'obalaba waliwo asobola okulemesa Museveni kyayagala oba gurupu ye mu parliament yensonga lwaki olaba olwaleero naffe tulina obukiiko bwaffe bupaaka ne mukola emirimu bookeera ate ne baleeta ba black amero ba propagandist ne babajja ku mulamwa kubanga kakati state yebafunira direction tewalina kubaawo vacuum nkugambe abo bwe bazze bagenda kuyamba ki are they being rewarded for the good job done? No, they are loyalists bebakeera ku makya ne bagamba Museveni n'akabinja ke igwe byoyagala bikolebwe mu parliament yaffe nga bwoyagala sebo bayisaawo bye baagala esente ezeewolebwa ozimanyi of recent mu December twewola close to 10 trillions. Could you ask how that money passed?
mwe balutta maguzi no nanti kyenkugambye yegambye ye parliament naye mwentuula nembuuza nti zino 10 trillion zetuyisijja wano emisinde zigenda kukola kyamalwaliro gaafa abantu kati babawaawo buhandout ne basinza yigwe kuba bamuwaddeyo handout ono ne bamuwola boda the same people be bagaba boda ono ne bamugamba nti kakati gwe tukuwadde jangu n'ovunama ate mwe babuloga mujje nabo ne bajja buloga association sebo taata weebale abatakisi ne bajja abamawulire bakungu bano bakagera babamawulire bakungu ne bajja wavevasi yourself a question gwe nga munnamawulire nti mwe parliament twalaba mu December almost mwayisa ku 18 trillion almost since December naye zaalagawo era zaakola ki kwange embeera yeeyongera kuba mbi kati gwe boddaawo n'ogamba well ne parliament naye eringa muntu we are not angels as members of parliament we are not angels neither are we totally satanists naye wabeerawo ebintu bye mulina okutunuulira eggwanga lyakoma we are stuck as a country we are stuck as a country tetumanyi kiddako n'abatukulembera tebamanyi kiddako bakeera oyogedde kuba bloga era neewuunyiza honorable era owulira obuzibu abaana abakolera ku mitimbagano okusinkana president n'abakukabawaddeyo anti nkugambye ekyo sikirinaako mutawaana kubanga ne bw'obeera ggwe ekkungu n'ovuga ogenda bannakaseke n'osanga ekimotoka ky'amafuta nga kigudde gatiiriika naye ng'emmotoka yo eri mu kalimi kamyufu tokyamako n'oteekawo n'otaapingako ne weeyongerayo osaze ekimotoka kigudde ekyamafuta gali awo gayiika wakamulukako kali mu kalimi ka rwedi otaapingako ne buloga naye ataapiizeeko ne boolekaawo no era teryajjaku musajja oyo muntu mulamu nnyo olaba ayita ku kimotoka kigudde amafuta gayiika n'atateekamu otaapinga I don't have problems babadde kisozi ew'omukulu era president n'abagamba mu sako 5 billion abateereddemu beeyagale kati nze kyemba mbasaba ngaabo baba bafunye sente ng'ezo bazikozese mu birina okubayambako kubanga sijja kuzimba mutima buliriza ssebo nze sizimba mutima nkugambye nkuwadde ekyokulabirako nti bw'oba ogenda nakaseke ekkungu ng'ovuga Subaru yaffe eri influenza ng'akalimi ka rwedi n'osanga ekimotoka ky'amafuta wali ebbombo kigudde gatiiriika mayitirivu oteekawo ko akadomola n'ojjuza neweeyongerayo kati olaba honorable gwe mwennyini omaze ng'ebbanga ng'oga nti abakulu balya bokka kati walabye abaana bagenze buli abaana ne basaba president n'abawuliriza era n'abawa nze kakati nze okwawukanako n'abalala nze sizimba mutima nti oli alina kyajjeeyo naye ekikulu bw'aba akijjeeyo akikozese bulungi ne banne bagabane bafune intentions bw'ababa nga ssente baziwadde mutima mulungi nze njawukana yange nti ezo ssente si za Museveni ng'omuntu ezo ssente za ggwanga bwe muba musobodde okuba abakujjukujju ne mumusikamu kye mumusikamu ng'ofaanana n'ekkungu ng'emooka eweddemu amafuta n'agirako ku kimotoka kiri eri kati mwabadde awo ate mumala ebiseera nti bannange lwaki bano baabawadde buli omu kati alina kakwasiza kakwate naye bw'oba okafunye kakozese bulungi kubanga that is not Museveni's money ezo ssente za ggwanga n'abatakisi bawe n'ababodaboda bawe n'abakola mu butale bawe n'abalimi bawe ne bannamawulire kuba kati ssebo nsaba kuba babuloga banjawulo ne bannamawulire buloga asobola okuwandiika ebiboozibozi ebimu ebitalina nanka ebimu ebiri ku mulamwa naye ssebo nsaba ne bannamawulire nabo babayite endaba ekkungu ng'ali mu State House ng'agenze ne powers nga mmwe mukulembedde association yammwe oba mugituuma mutya bagambe nti omukulu asisinkanya ab'amawulire okusasula obulungi its fine naye ayinza okugibawanga token ebayamba gwe tukulaba ddi ng'oyingira NRM kubanga abamu ku banno abagudde mu kalulu bayingidde dda kakati honorable Nsibambi twamulaba ezo diversion ze yasibeogera kasa yatuza honorable Nsibambi agenze TS agenze musajja mukuru yasoma basazeewo decision respect it naga nti mweno gye muli balutta mu opposition bibi nnyo
temuyina direction temuyina kiddako mwava dda ku mulamwa era n'ayongerako temutuulanga na kutuula mu kisanja kino nga opposition okola strategy ku kikye muzzaako eyo gwe gy'oli gy'osigadde nze sigwe mulundi ogusoose nze bakampita emirundi mingi okuyingira NRM so genda ddi era n'abamu bakuteekako propaganda ono yagenze ono okusimanyi nze enjawulo yange n'abalala nti abalala bagenda nga baggwamu essuubi tosobola abamu togera ku Nsibambi is not a poor man honorable Nsibambi is an educated person era asomeseza abantu bangi waliwo ebiro ebituuka ne mwawukana ne bwe babeera balongo mulongo n'akwata erigenda eno nono n'akwata erigenda eno kakati mu biro bino bye tulimu tukyatunuulidde ensi yaffe si kuyingira NRM golooza abali mu NRM basanyufu abamu baliyo lwa mirimu abalala batya okubatta n'olaba gwe wali olabyeko gavumenti yawa minisita n'agenda mu kabineti naye ng'alina ekindaazi kye wano mu kooti minisita n'agenda mu kabineti meeting ng'alina ekindaazi kye wano n'omugamba owaayo nalebo minisita ekindaazi ky'otadde mu kooti butto taagire nina kyalusa eno tomala galyayo I didn't expect you naawe okuba nti osala ebigambo mu kabineti gy'otatuula ati kati gwe nkugambye naye linda ku katini so tetugenda kukulaba very soon ng'ogenze olwa frustration kakati waliwo kankubuulyeko waliwo emirimu gyange egyali ginsuubiza ngamba mu NRM haramaini wuliriza kibo kyenkugamba nze kugamba nze mukamaguzi okuyingira mu NRM haramu haramaini mutuleke nze sigwa omu kwabo honorable Anita Amongo bwe yatugamba nti banja ababaka bamutuukirira okugendewa Anita Amongo woli wano bwe mba nali nkutuukiriddeko ntwale wa Museveni otulaba nze byange byamusana era waliwo n'omusajja omwe yanteekako propaganda Lutamaguzi swamulabye wasale nga ndina bweru wa ggwanga naye olw'okuba nammwe bannamawulire kati temugira sheya kakati tukimanyi nti state eteekawo diversions nyingi nkugambye Anita Amongo bwe nzijanga ewo okuba gwe sipiika waffe ne nkugamba ntwale wa Museveni nyingire NRM ekisooka enjawulo yange n'abalala kati ogenda kusigala eno Nsibambi yatugambye temuyina kiddako mu opposition in fact naawe okyogedde bw'oba ne mukyala mwasuubiza abantu ebintu bingi mu kalulu bw'oba n'omukyala ng'omulaba yakanoba n'omubuuza owaayi amaka ga Lutamaguzi gali kati omukyala akugamba kinga yakanoba gwe munamawulire n'omubuuza owaayi gy'ova okunoba omusajja oyo eisaati omusubira oyo malayika ajja omusajja oyo muyaya akuteekako n'ebintu bingi nti watya n'okubanja akalukamu akoba president kati bw'obanja omukulu oyo Lutuuma mukulu Lusoke yatukulemberanga okwekalakaasa Makerere omanyi bulungi nnyo era gwe watukulembera mnola waliwo nkwasizza ku CCE ng'owakanya embeera embi naye olwaleero bwe tubanja buwanguzi bwaffe bakuteekako inciting violence nga kidroni kikutwala kakati tubanja gwe toli munansi lwaki tobanja bagenda ne batugamba gundi banja gw'omanyi emmanja yaffe ogimanyi emmanja yaffe ogimanyi oyagala tujje ku situiti watya okubanja wulira akaluka president wo olwaleero bwe ngamba nti manja akalulu kakyagulanyi UCC ejja kuwandiikira ebbaluwa you are inciting violence manja obuwanguzi bwakyagulanyi wasuubiza mpewo nedda kati ne kati manja nkugambye gonga babakama manja sebo akalulu kakyagulanyi kubanga omukulu ono Parliament owa Nakaseke South Honorable Lutamaguzi Semakula we are hosting him for the first time okuva lwe yava mu kalulu ke mwamulaba nga asiita ebigere n'okukaaba n'okulajjana nga wawanika empapula bw'ati yawanika empapula nga bw'asiita n'ebigere tumira mu studio zonnaku olwaleero ono bwe tukwaniriza era gwe ssebo ojjukirako bibi byerere wanje ojjukirako bibi byerere gwe walaba otyanga ono bwe tukwaniriza so bujja emboozi nga babuloga bammwe akuteekako emboozi naye oyagala nzanye katambi ako because I can play it for you sebo aba UCC bajja kukukwata
you are inciting violence kuba buli wetubadde nga tubanja obuwanguzi bwaffe nga bagamba nti are inciting violence but all in all no lindako uli ute honorable ensi etuwambaza kuva lwe twava mu kalulu kange ke banyagako nafulumako ebweru nengende Namibia mbaddeko e Namibia eyo nenkomawoko nabadde nina okugenda mu lukiiko lwa UN naye nenkomawoko wano era nebaza Katonda kubanga nabadde nina okuyitira Dubai awo naali badde nze omu kubakwatiddeyo naye nakomawo mu kalulu se mukama wange webale kunsabira nga ndi mulamu kuba kati ennaku zino bakuga kasita obulamu wabuwonyeza naye obuwanguzi babubba nzikiriza nkulipotingire sebo mukama wange ng'omu ku ba senior journalists bange ate omu ku bannabulemeezi nti ab'enakaseke bampa obululu beebaza n'empangula abakulu ne bajja ne babonyagulula ne babutwala obuwanguzi nti and I think anyway tuyina ssemateeka wano mu ggwanga oba tuli mu mativu nabivudde mu kalulu kooti no kirambikiddwa okola ki ekyokukola singa toba mativu nga ggwe because you claim you allege nti obuwanguzi obwabbibwa you have an alternative of court you've not gone there kakati atamukutte yagamba yaye kuzine kooti zino ezijjuddemu bano abasajja boolaba sigenda mu kooti nabalese mutwale mwatwala na kifuba nga kikamunye kinamukwakkula bajja kwa ne babutwala kigenda mu kooti n'ekyabadde Masaka ewa mukyala Nalubowa kyangambye nti bano tolina bujulizi obujulizi weebuli naawe bw'oyagala mbukuwa n'owakakiiko k'ebyokulonda these senior fraudsters abali mu kakiiko k'ebyokulonda ne mukama waabyo byabakama they have them nkoleyo ki amateeka googera ki amateeka weegali naye olaba ebiriwo mu ggwanga leka kwefuula ng'omusama we South Africa nti omusama yakomye okuwano tamanyi kigenda mu maaso ekkooti za wano ziri ku ntoli oli azza akubbye baagadde n'okutta gwokimanyi nti nze nayita mu kufa I survive nalaba we shall get to that nalaba abantu naye akalunga kakuuma nnyo anti kannuma ekyasinga okunnuma waliwo obutambi katono nnyo waliwo obutambi obwatambula obwo ng'okutta empapulo ziwuba bwoti bw'osiita n'ebigere bwoti wansi gwe teweesimbawo ko tomanyi kye tuyitamu mu kalulu you invest a lot mu bukulembeze time yo resources zo na buli kimu ate ekyasinga okunkaabya jjajja wange yali historical number 3 abajja ne Museveni mu nsiko Dr. Jaka Luyombya wena kyasinga okunkaabya ku mutima nze sikaba maziga naye ku mutima bakuba nti no kati gwe nakugamba nawo nakugamba nti kungu alina ze bayita political compound eyes teziraba bintu nalaba bubi ntuufu walaba bubi oba si ekyo walabisa AI kubanga mu AI you can use anything naye ekyasinga okunnuma we nali enakaseke we have the time so kitegeeza omusajja oyo gwe nalaba ogaye nina ki political olina political compound eyes ezizo so omusajja oyo gwe nalabe yali akutte empapula bwakola bwati nakola nali ndaba bubi walaba naye n'oyongeramuko kubanga nkugambye omutima gwe gwakaaba nenze kungulusi akaaba kakati kyokolize kubanga lwaki nkugambye nakaaba omusajja omugumu honorable Lutamaguzi emmekete ate eryantama akalulu obulwako mbaka wa parliament bw'okiyita kalulu bululu weesimbawo n'omanya embeera gye twayitamu kubanga kuno kwalinga kufa n'ogenda mu kalulu naye nga baagala kutta n'obeera kulisi do you see some of my colleagues okyabalaba ku radio ne ku TV kubanga gwe I trust you a senior journalist okyabalaba naffe baasirika naffe twali badde twasirika naye olumu wabeerawo ebibozibozi bakuteekako ku social media nogakanzije kakati njagala kugaba waffe nakaseke ekyankaabya ekyandeetera omulanga awali gundi yaffe ye electoral commission
we wali ogutano ogunene nnyo Museveni gwe yalekamu ng'abantu bafudde olw'ekiyeekera. Museveni ekyamuleeta ewaffe mu nsiko kwali kubba bululu. Netunula nti banziba mu makolero eyo yonna ne birema ne baga akasajja katulemeredde wakakiiko k'ebyokulonda the senior fraudsters bano be baatuwa kubanga they were trained to steal. Kakati ebyo byange those are fraudsters, even the chief fraudster byabakama mukama waabwe. Bino byange kubanga lwaki nkugambye entaane yali wali ekyo tojja kikozesa ku muzinda kale ekyo nkijjeewo ku lulwo ekyo nkijjeewo. Bano bamalayika b'ebyokulonda si ntondo tuyagala these are senior fraudsters and even they fear the population. Okimenyeewo tokidda kati bamalayika b'ebyokulonda abaabya Mukama ne banne ekyasinga okunkaabya ne Museveni ewaffe wali Semataana w'ebyava mu kulonda kwa 1998 wali Nakaseke omanyiiwo wali Kinyana Mpindi nentunuulira amagye agayibwe Nakaseke buli kkubo. I am a very small man. Ne bajja kubanze banziba mu makolero ne baga mwene bwe mubba temunsobola kubanga abantu b'e Nakaseke bampa akalulu banjagala era tutera okubawulira ab'e Nakaseke bo bampa paka we natuuka ku gundi abakulu ne balagira nti mu bujjeeyo mulangire. Saalinze kaba ngambye waliwo ne lisi by'ababaka abalala targeted. Where you do a disservice to us kwe kubeera nti sigenze mu kooti bino byogera bwogezi ku TV kati ne radio nga waliwo amakooti. Bw'obanga teweesiga kooti lwaki togendayo kooti z'ebyokulonda lwaki togendayo n'olaga obukakafu bwonna bw'olina wakiri baleke kusala in your favor naye at least ng'ogenzeeyo. Kakati n'abalala babadde nga batugamba mugende mu kooti. Ekkooti ezisinga ennaku zino zijjuddemu bakaada major of their cadres of Museveni or NRM. They serve at the whims of the regime. Era bw'onootuuka wali nze onsanzeeyo ng'omulamuzi Kinobe. Omumanyi oli omulamuzi Kinobe? Mukwano gwange. Onsanzeeyo omulamuzi Asiimwe. Masaka. N'abalala baaja innalira lwagihuna. Mutwale obuwanguzi bwammwe mwalwana ewaffe buli musiraamu tomanyi nti nkugambye nti akalulu kaffe bamwatwala mutwale azironga azairifu inna lila lwagihuna omusiraamu waga inna lila lwagihuna ng'ate omubuuzi omulwadde ali atya ng'oli musiraamu omubuuzi omulwadde ali atya omanya omulwadde yakitadde n'agenda. Kakati ffe ebiseera ebisinga naddala mwe bannamawulire mulowooza outside politics we cannot survive. At least for some time you have seen me ngenda okujja mu byobufuzi nakolako mu European Union nekolako mu UN okiwulira ssebo era gwe bw'oba oyagala okumanya kati I regard myself as a farmer, ordinary farmer. Ab'amaanyi baatwala I survived singa nange ninga muwanga kivumbi gwe bajjako ekyo kyekifaananyi kye watusiigira. I didn't have power kukuma bululu bwange era nze kyeneetondera bannansi naawe journalist. Ekyo kyekifaananyi kye watusiigira. Gwe walaba ki kwe kifaananyi ekikyo ng'owamawulire kubanga ab'NBS ne Sanyuka mukola nnyo ze bayita breaking news. Ogambye nti ebyobufuzi si byakufana kuwona era n'ogamba nti someone can survive outside parliament. Naye ku ndaajana gye walaajana walinga ogaa nti obulamu buweddewo walinga nti omugaati gugenze. Kakati bw'olinga kajjubi yawoze ebyo nalaajana wali oyagala nkuba enduulu nsanyuke omuntu ngazze gwe pain gy'omanyi gye twayitamu we survived. Wali badde olina musanyufu n'ombuuza singa obadde olina omukwano nti Allah yeebale okukuuma era mwebaza okimanyi okuyita mu mbeera eyo we are targeted species. Okay, but again honorable so ogenda mu nnimiro kati kubanga watugambanga wano gwe ku bigambo byo mwekalakasize mu nnimiro ebyo nabyogeranga luli ebyokwekalakasiza mu nnimiro naye kati nkwekalakasize woolaba sebyennimiro ebyo wekalakasize mu nnimiro abakadde be balina okwekalakasiza mu nnimiro
olidde ssebo okyusizza ebigambo nakyusizza buli omu weekalakaasize woolaba nkugambye wamalako ekisanja kiri kyonna honorable bw'oba ogera okutandika okwogera oba bannange abavubuka mwekalakasize mu the days are not normal. We are living in an abnormality. Kati oweirani osobola okumugamba nti weekalakasize mu nnimiro ng'ebikompola biyita tekisoboka. olaba ne wano we tuli wennyini wano tewali bikompola naye olaba ne bano bannaffe abaatwala batambula bamagamaga mu kibuga niwe basula golooza bakyebaka. So kati gwe togenda kwekalakasiza mu nnimiro? nze mmanyi we neekalakasiza sikyayogera ebyo mu weekalakasize mu nnimiro ebyo nabijjawo buli omu weekalakasize woolaba sikyayogera ebyo ebyennimiro. Ogenze mu nnimiro zo kwekyokulabirako ekibuga temukyakyagalamu baabo wa bodaboda genda tetukwagala wa takisi tetukwagala mutembe tetukwagala naye ng'abatugoba wano bava bannaku very poor people from nowhere. Kakati Lutamaguzi, because you are now confusing me. How? Emyaka even before getting to parliament you know nti nalinga naawe nkimanyi mukama wange era n'ogenda mu parliament ekisanja ekyasoose n'ekyokubiri nga oli very consistent okukubiriza abavubuka okukola. Kati bakole biki? Kati olw'okubawa bakole biki? Kati nange mbeetondera nakugamba wano otera okunkyaza ne gaffe ng'abakatuliki tugamba myakulupa makisima gusinze myakulupa makisima gunsingidde ddala. tubeetondera twali tumayiti ensejja kuba nnomo omanyi munna oyinza okulunda kikape ewaka nekikulyako ebyo enjala zo nekizitwala. twetonda benagamba okwekalakasiza mu nnimiro ebyo byawona that is history. Kati sikulira kyenkulagirako because the days are not normal. I cannot be a kati bunaku byotugamba nti olina ennimiro zo ogenda ennimiro gyeziri era mwenva ogenda n'olima bw'omanyi nakugamba nti Katonda bwakuwanga ng'oyitawo okyama ng'okampu Lutamaguzi kati gyenva neseetinze omanyimu ebiseera ebisinga bwe mutwa mu byobufuzi mulowooza nti nina kubeera mu politics 24/7 ebyobufuzi mbibeeramu naye n'enzira y'ewaka ewaffe. I am a farmer. emabegakawo nafiirwa almost 300 millions walaba Hailstone storm yakuba ewaffe yonna nenfiirwa n'ente zange empitirivu nnyo naye tekitegeeza nti nojja kudda walika nkugambe nze famire yange yasinga okuwagira Museveni mu nsiko najjajja wange muwanguzi Museveni amumanyi mu biseera by'olutawo yalina tatanga 5 n'omu ku bajjajja bange omulala historical number 3 abadde minisita Mengo Dr. Jack Lema naye namugamba naye oleeta abasajja bano naye bwabwe bagenda tutwalako nyamukamu akaffe singa obote yali afuga tebaalimbye kalulu kange. Lutamaguzi tuliziganye so kati ebyobufuzi ogenda bivaamu bwotyo. nagenda nenjogera neŋŋamba bannange tuzzeeyo mu politika beeyense asijja nebaga abo babawadde ssente olaba tebakyayogera ffe bwolaba tusirise our silence means a lot. That's why you see people panicking. Twasuubira nti bagenda kujjaganya nti no banyakudde bagenze nabo balaba bamagamaga babuze kiki ekiri ewa Lutamaguzi gwomanyi Bambega abali ewange kebeeri mu nnimiro naye oli n'okeera ku makya n'omugamba kana akakumbi. Yes, Bambega abatubeerako ne mu nnimiro wonna nakubuulira wano simanyi waliwo miso siso kiso niso abatubega mu nnimiro babayita bafiso Farmers Intelligence Security Officer bajja ne mu nnimiro nga bakulaba kyokole. Yes, we are condemned politically, we are supposed to be condemned economically. Gw'omanye embeera gye tuyitamu mu bitundu by'ewaffe Luweero gye tuyitamu omusajja najja gye yaleka miliyoni ng'efudde ate najja nabba akalulu at the same time ne bagula ba propagandist. You see manyi lwaki nkwewuunya nnyo ebigambo byewayogeranga muli mu campaign. Anti mu campaign nayogeranga olwa environment eyaliwo kubanga kakati naawe embeera walabanga gye twayitangamu nga tusaba bululu si bwe kiri gwe mwennyini
omu ku basenior journalist mwatugamba nga mugende munyonyola abantu nti muli Kampala ne tubagamba mmwe mukyasaaga baleese Bobi Wine simanyi Wandongo alalalala walaayi wamulaba omusajja oyo wamulaba yafuuka gwe kyogamba nti nakubuuza gwe na compound eye ezitalaba bulungi kubanga ffe batugamba compound eye muntu abanga alina amaaso manene naye nga omuyisaako omukono awo nga takulaba bulungi gwe tewakiraba n'olwale tolaba bunkenke buliwo ate ali mu kwekweka ebyo biveeko ebyo bwe bunkenke obwo even sometimes bw'oba tolabika nako kabonero kalaga wawooli gwe mu biseera byakalulu nga tewamunoonyangako kubanga you are also sanctioned nga babagamba temukyaza Bobi Wine kakati ate mmwe mumubuuza badde mukyazawo naye naye ng'omukyaza under strict nkugamba toyita eri mwesooka ne munyooma nti omusajja muyimbi simanyi biki ne tubagamba nti ono nno mujja kumuwulira obunkenke buliwo bw'oyogera omukulu yeekwese okwekwekaako gwe kyoyita okwekweka to us it is a strategy. Okay, Bobby, what you call hiding to us is a strategy. A strategy to do why are you worried about his disappearance? Are you a member of NUP? No. Okay, obunkenke kati mu ggwanga. Obunkenke weebuli naye gwe tosobola kukulaba. Captors of Robert Kyagulanyi n'enkubuuza buli wakuba n'obu ye mwennyini tamanyiddwako na wawaali. Gwolowooza nti okwesimbawo kuba pulezidenti gwali musango kulya mu nsirukwe waki ewe wajjuddewo amagye? Why is it that every munyampi is moving up and down? Anti kye nkugamba tonawe oyagala kwefuula olwo Luganda si kibi sizivumye nkugambe nti kambayite bano bayite batya. Kakati wuliza bigambo bino ono Tamaguzi wulira bannange abakwata mu kalulu kaffe tutandikirawo kati go n'ofa kimunonga gwabuuza weesimbawo omanyi gwe embeera gye tuyitamu okutandikirawo kwaffe wali osuubira kinti tukube emmundu okutandikirawo kwaffe wali otusuubira tukube emmundu ebyaliwo mu 1980 bikusanyusa bw'oyita ku buwanga ng'ogenda engoma wali otegeeza ki anti kaakati strategy zikiwuka watandikirawo strategy zikiwuka kubanga ffe twali tusuubira nti not responding so wali otegeeza ki ku bigambo bino layini zino atabakwata ntandikirawo tutandikirawo anti nkubuuzizza n'ofa kimunonga kubanga kati ffe twakozesa diplomatic means ne tugamba titubawadde. Are these people satisfied? Okumagamaga kwabwe gwe kukulaga kyebyo bigambo kyosubirya kubanga tukubuuza abaawangula tulabye babamagamaga. They want to legitimize themselves using every Tom, Dick, Harry, Kaperege bonna. They want to legitimize. Kutandikirawo kuwayogera. Kakati gwe okutandikirawo kwange gwe kuleke. Polisi ejja kukwata nti ogamba Lutamaguzi babanja akalulu kaabwe wa inciting violence. No, ndibigambo byo. Ati kugambe polisi ejja kukwata egambe wa inciting violence. Kubanga they are under order nti bw'oyogera ku kalulu tuleke tukyaliko ekiwuggwe. We won. Okay. Ugandans gave us a mandate to lead them. Okay. But the system couldn't allow us. Do you want us to use the 1980 program? Let me twabanja ne kaakati ondeese wano nkugambye nti mwe mugende mu celebrating. Do you know what will happen tomorrow? Okay, let me ask you this. Omanye ekiriwo gwombuuza Bobi Wine aliwa. Bobi Wine, His Excellency Bobi Wine aliwa. Why are you worried? Because bw'abanga yali mu nsi ye ne yeesimbawo ne muteekawo system nti abantu bajja kwesimbangawo at the same time ne mukifuula nti musange we wajjudde amagye abantu be bonna bajjudde mu makomera. Very many innocent young men have been put in prison since 2020 and men are being kidnapped on daily basis. Crimes because they support you. Because government is getting to munonya amagye gete tumunonya kati bwe muba temumunonya mwe mufaayo ki mufaayo ki mumuleke. You know where he is?
okimanyi manyi gyali gwatubuulira anti kati nze memba we I am satisfied with wherever he is ennyumba ye mwagitwala mwenna mujjudde wali abamulonda abantu be bajjudde makomera ogamba abamulonda kyogamba oyagala kutesifyinga wano nti wamulonda ngamba no gwembuulira gwempaayo omulonzi we agwosanza akaaba nti Kyagulanyi twagala gye ku street because we know days are not normal yajja n'akyusa ekintu mwabamu babagamba nti gavumenti ya NRM bwakabaka era n'abamu you've already surrendered, you have surrendered your bodies, you have surrendered your minds, you have surrendered everything. Ne mugamba tukomye. Waliwo abakugamba there is light ahead of the tunnel. Yes, we are in darkness, so many challenges we go through. Era abamu kumwe kati twalaba abasajja ba boda babadde mu kibuga tetwabagira kubanga mu byofuzi mbeeramu okuvuganya. Nsaba leero mukama wange sebo otule mu kamera yange era kamera ngitunulamu sebo ngitunulamu obuulira abantu ku bigambo binna ate nja kusaba very specific bimwayogeranga mu kalulu ne bimwakolanga kawedde kanoonye twakanoonya ekyo nkise twakanoonya good kalonde baatuwa era okumanya baatuwa ekirala no ekyokusatu baatuwa ekyo ansayo njizemu baatuwa nawangula ne Kyagulanyi yawangula kakuume kati okukakuuma twabulamuko kuba gabbi gajja eyo maite kuwulira mazima eribbi bwe elijjanga gwe waka ng'olinawo mwaduumira abantu bakuume ne batakuuma ne bajeema ffe abantu mwali mwagala bakole ki wali oyagala bakole ki from 1980s to 86 lost 1 million people mwabulamuko what does that mean kati nga nze waffe kubanga nange ani atakuuma ffe basiniya kyatusukkako abamu kubanze nkubuulira mazima ffe abamu kyatusukkako kubanga we never expected nti wabeerawo okulonda kugenda kuba extremely militarized ekyokuna emambo zijjeeyo ebinyonyinyonyi obijjeeyo mwenna mwekalakasa buli omu alina emmundu wonna amagye gajjudde ku makubo okutale sentazi wali oyagala tukole ki wali oyagala nkwate jambi oba muggo numba omusirikale kabanje so kati okubanja bajja kukwata gwe NBS gwe esanyuka bajja polisi bajiwa instructions ne UCC babanja mutekeko inciting violence. You're diverting me from what I'm asking. Siku kyenkugambe bobanja nga bakuteeka ko inciting violence. Oli kunzijja ku kyenkubuuziza Honorable Tamaguzi. Throughout the campaigns gwe kennyini ne ku programu yange wano gatugenda kabanja era mubeere bakkakkamu ekyaddako gwe kweziribanga nedda okweziribanga is part of life gwe nkubuuza nti waliwo omuntu gwali Museveni mu 1980 teyeziribanga yeziribangira ku baganda miliyoni namba ebyekabanja kakati gwe nkugambye disappearance ya Kyagulanyi gwe ewuwe nakaseke ewange even my silence kukabanja gwongambe even our silence kukabanja even our silence means tubanja. Why are you panicking? Even our silence means tubanja. Why are you panicking? So, why are regime apologists panicking in every corner? Mukusirika ko oli mukubanja. No kusirika kwa fe kubanja is a strategy. Ensonga tuvayo olumu nga basponsorinze ebibozi baba bloggers ne ba propagandists ne tuvayo ko olumu once in a while because you would have found me in my garden in Nakaseke ni Kasangombe naye nkugambye silence is a strategy, is a political strategy. So mwasubiza kusirika mu kukabanja. Kakati gwe nga member waffe twali twakugamba methodologies. That's what I'm asking. Okusirika yemu ku methodologies. Ne tu deploying anti abalala mugende the insignificant sometimes subera ne insignificant seasons. Ne nkugambye nti wachi gwo panicking anti Kyagulanyi ali luddawa. Togera kabanja. Kwe kukabanja. So Kyagulanyi n'okusirika kwaffe kubanja. Kyagulanyi jali nakyo part of kubanja. Kubanja. Kubanga gwe naye nkugamba ngo wa mawulire
gwe tali memba waffe why are you worried Kyagulanyi ali luddawa ne nkugamba nti is strategizing tolowooza nti okubeera ku street okubeera eno ne twogera ebigambo ebingi strategy endala kankuwa ekyokulabira ku kitono nnyo wabaddewo omusajja wano mu region yaffe nga bamuyita Pirato nga yeefudde ow'ekitale nnyo wano owulira Pirato nga yeefudde ow'ekitale nnyo ne kati omulya sankisonizi kubanga strategy abasajja b'e Congo kye baakola baga tetugenda kuleekaana na bano Pirato waliwo omusajja sijja kumugamba yeeyita Pirato mbu ye yasala emisango n'ogenderawo essaawe nkugambye mu region mulinamu omusajja gwe bayita Pirato